uno wenna bakusenda kabala yajange jakira kuwanirire abantu bonna basenga babadde abapya gonna bagasibiye gonna bagakabala mama n'abafu baffe bwe mutyo abafu baffe bakola kigwe kato kiguma kube bonna bamayinja tewakyali oyo nonna wano wonna babeerenga wononefu bwe wati lwaki mwonoona abafu baffe bwe muti okwonoona bwe muti gwe kato kigundu omusawo gwomusinga ate kakati akomala nakuba amalalo omunamuze yakusala yalooza yalina magezi okitiibwa nakati yagamba ku ttaka ly'abakadde ettaka lyabwe naye aliremeddeko bonyabonyabonya n'emizimu ekijja kyonna kiweddewo eri yonna gye mulaba baali bafube jajangazala kitangeere bamusenda baba bamukabala naye ali wano yasikira ekijja kino bamuyita Ernest Sali yasikira ekijja kino naye kakati naye owuli amalalo gaali wali bagakabala omusajja yatwesiba kuba ne tetumumanyi kitumanyi ne gye yava tetumanyi nayamuleeta wenye n'amalalo gano bannanga tusaba buyambi Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 Wonders Just okuyamba guba mutima mukodo bwapiira omusango gwamusinga omusawo gwomusinga ate kakati akomala nakuba amalalo omunamuze yakusala yalooza yalina magezi okitiibwa nakati yagamba ku ttaka ly'abakadde ettaka lyabwe naye aliremeddeko bonyabonyabonya n'emizimu basenga balina abaziika wali bonna bakabala ali talina kisafu jajjanga yagula ettaka lyo jajjange gwe balwanirira munanga yalwanirira ettaka lyo uno wenna bakusenda bakukabala jajjange jakira kuwanirire abantu bonna basenga babadde abapya gonna bagasibiye gonna bagakabala mama jajjange jakira jajjange mama n'abafu baffe bwe mutyo abafu baffe bakola kigwe kato kiguma kube bonna bamayinja tewakyali oyo nonna wano wonna babeerenga wononefu bwe wati lwaki mwonoona abafu baffe bwe muti okwonoona bwe muti gwe kato kigundu lwaki oyo nonna wano gwabeeni musabe lwaki mwonoona wano ekijja kyaffe ne mukifaananya bwe muti ne mukuba amayinja bwe mutyo lwaki mukuba amayinja bwe mutyo ne mukuba amakati mutandise koona gano ga seminti lwaki mukoonakona amalaalo gakola ki leero lyagenti bantwala ekiro leero oba enkya bibadde biggwa bakuliba kukunkumuka nvu agenda zikunkumuka ng'akyali mulamu ate ayongera okuba amalalo alifa mu buliri n'agenda gakuba n'omulambo gwe guli bonaabonera ku nsi nga wabo ne muno mwonna ssebozi n'enkuubo gaali malaalo nga gagatta kuli nga si mazimbe wano engulu wonna wonna bino ebitooke bitudde ku malaalo bino bye mulaba awo gonna malaalo babasenda wali wonna wano awo wonna bonna bafe bonna yabasenda okuleka kati bano ate nabo abakoona abajjewo ayinjaga abafu ekijja kyali kikomera ddala kuno nga gano gonna malaalo bonna babasimbyeko kasoli yali musawo wa kabaka Dawudi Chwa ono Jakira golabo Jakiro babasenda wali wonna wano awo wonna bonna bafe bonna yabasenda okuleka kati bano ate nabo abakoona abajjewo
Nemutatya nakutya abali mu nyumba zaabwe abe katanga babaziika wano yamuziika kati wano baziika awagira ebyobubbi wano tebayingire wali walusinja anti ye walusubya yagawa yatundawo naye bakijjemu abakuba abateeka abalemesezza okumaliriza ekyonyinza nawe muvuuko bulungi tebamaliriza bulungi bulimu ate nga baagala kutwala ttaka nga tekubikijja abakuba tebaagala bakasuka ebyo babaagala kubasenga bayinza okuba abamu nga ekigendererwa abamu babalimako emmere omanya gange nze Margaret Ndagire ndi muzzukulu ku kijja ku kino ndi muzzukulu wa kusatu ku kijja kuno era ne mmange yaziikibwa kuno amalala ge gamu ge baakubye baagakubye ekiro ekikeesezza olwaleero gaakubiddwa naye nga gaakubiddwa gava ku nsonga ya Kakigundu Kato gyalina wano kuba twamuwangula kati tetumanyi nsonga lwaki azze ate okuba amalaalo gano kubanga yateekawo muwamukuumi ffe twabagamba baveewo era twagenda bwamu twatuukawo mu luwaayo yonna tuwadde kwa Abiru yatugamba ffe twasinga omusango wano twasingawo wano waffe waddizi waffe naye ate bo balemerawo tetumanyi nsonga ebalemezaawo. Amannya agange bampita Nakate Aisha ndi muzzukulu ku kijja kuno. Ekijja kino bannange tututte ebbanga nga tuli mu kkooti twakabeera mu makooti zaaga mirundi 3 ng'ekijja kino emisango tugisinga naye ng'omwami Kigundu asaba ne tweyongerayo tuludde nga tubiisana naye tetumanyi kiki kyafa agulirira olw'okubanga ffe tuli banaku tetulina ssente tukoowoola aba gavumenti abayamba tubeera ku mativi ne tulaba abayamba abantu ku mataka gaabwe ne basinga naffe tubakoowoola bonna bajje batuyambe batuwe obukuumi ku kijja ky'abajjajja baffe bwakedde ku makya nga batugamba ekijja kino bakikoonye guno omulundi gwakubiri nga bakikoona so tetumanyi buzibu ki we buva mwami Kigundu emisango gibadde giri mu kkooti bagisala mu Desemba ne tuwangula omusango naate tetumanyi buzibu ki we buva tekuddamu kukoona bijja byaffe nga batukkiriza kkooti yatukkiriza okwegazanyiza ku ttaka lyaffe naye ekijja kyaffe ebijja byaffe bino byonna agana amalaalo ge mulaba mangi ag'amayinja gonna baagasaanyaawo twasigaza gano agaseminti nago ge batandise okukoona. Bannange tusaba buyambi eri gavumenti, tusaba eri Taata Museveni jjajja waffe, tukusaba obuyambi oyambye abantu bangi naye tusaba naffe buyambi mutukwatireko ku ttaka lyaffe twagala bwenkanya eri omwami Kato Kigundu. Erinnya nze Nakamya Saara ndi mwana nzaaliddwa kuno kulidde kuno kwe kuno kijja kya jjajja wange Mwenva naye omusajja gwe bayita Kato Kigundu yajja n'awamba ettaka lyaffe nga kuliko ebijja byaffe n'atugaana wadde okuliddamu okuziikako wadde okulinnyawo wadde okubirima kati mukuye n'ateekako omupakasi n'atandika obisenda ne batandika okulimako emmere ebibadde ebitali bya seminti byonna byasaanawo n'ebibadde bya seminti batandise okubikoona basooka ne babikoona ne tukomawo ne tubawawaabira ne babasiba ne tubizaawo kaakati ate era bazzeemu omusango bagugulirira okusooka ne bagusinga ffe ne tujulira ne tugenda mu Court of Appeal ne bagusala nga tuguwangudde bwe twaguwangudde mu Desemba kati batandise kusaanyaawo bijja ekigendererwa kyabwe tetukimanyi tusaba buyambi jjajjaffe bamukoonye tetumanyi kiki omusajja olw'omusango twaguwangudde agala ennidde ku ttaka lyaffe tusaba buyambi yenna asobola okutuyamba atuyambe. Erinnya nze Rose Nakanja Konnalwanga ndi mukyala wa Nkima ku kijja kuno kwe kwebase jjajja nga azaala kitange Jakira ye Yozefu Lukwago nzaalibwa ku kijja kuno naye omusajja gye yava tetumanyiiyo. Omusajja n'atwezinga ku kijja paka lwe yatugobako
atugoba yateekako mikono ku basirikale alinnya wano abasirikale bamukuba embooko n'asibamu embwa abajja okulima ebijja embwa zibalume situmanyi kigendererwa kye oba kuliko omufuuwe oba ffe twabba abafuube byonna tetubimanyi tuwozezza ne tuwoza basenga abo boolaba bagamba wali abaafa be basooka okuwoza ne bafa ne baggwawo kati ffe tuli bazzukulu baako bakusatu naye omusajja akyatubonyaabonya tusaba obuyambi oba eriyo abasobola okutuyamba ku musajja oyo atusaasira aleme kusaanyaawo bajjajjaffe ekijja kyonna kiweddewo eri yonna gye mulaba baali bafubeerere jajjagazala kitangeere bamusenda baba bamukabala naye ali wano yasikira ekijja kino bamuyita Ernest Sali yasikira ekijja kino naye kakati naye uli amalaalo gaali wali bagakabala omusajja yatwesiba kuba ne tetumumanyi kitumanyi ne gye yava tetumanyi naye yamuleeta wenye n'amalaalo gano bannaga tusaba buyambi abala tuyamba batasaasira abatulaba nga tulajana batukwatireko batusaasire naba emyaka gye ndimu naye nkyakabira kijja kyabajjajjange wanki ate tukyaziikibwawa yatugoba owulidde kati oba omwana wange ng'oli alina ekifo omwana nziika kubanga oli yatwezingako natugoba ku kijja kyaffe tubadde tuziikibwa wano ekika kyonna nga kiziika amalaalo gaali gakomoyirire naye kijja kyonna yakisenda nakikabala ne twalwanyisaako ng'asimye amalaalo olwasooka nze mwe najja n'olumbe kati olunnuma puresa zinkuba eri owulidde ne tufuba ne tusonda akasente ne tufuna yatuyambako ne tuzaawo ebintu bye twazzaawo naye ng'ebirala bisaanyizzaawo. Nze Ssetumba Moses era wano ndi muzzukulu wa Jakira oyo yaziikibwa nga tabeerako mayinja ye yadde seminti era wano wonna wabaddewo amalaalo nagwo olaba ago kati tukyasobola kwawula omusajja oyo yatuuka n'ajja ku ttaka lino nagamba yajja mu muganda waffe tetumumanyiiko ddala tetumulabanga nako tumututte mu kkooti tetwamanya yajja buzi naga nti naye muganda waffe nafunako ekitundu tugere okulya kuba engeri gye tuli waffe tetukozesaawo tuziikawo buziisi tugenda okulya nti waggulu waliyo omuntu tugere okulya nti yataddeko sseŋŋenge tuze sseŋŋenge twamuggyako sseŋŋenge twamuggyako era yasibyako ne muganda waffe omu eyalimu eyawoomamu omutwe mu kumuggyako sseŋŋenge amita Steven Lukwago bamusiba paka Luzira n'amalayo ebbanga n'akomawo omusajja teyakoma okwo n'agenda mu maaso azaakola effujjo lyonna atutte mu kkooti tugenze mu kkooti omusango tuguwangula kakati ffe twali tetufuddeeyo mbeera kino tumanyi twakola ki omusango gwasalibwa nga December 17 High Court twagenda mu Court of Appeal ne tugusinga tumanyi tujja obudde bwonna tujja kujja tukole ki tuleze ebintu byaffe ne senge tumuggyeko wano wonna woolaba wano agogolaba amayinja gonna gaali malaalo naye nga galiko mayinja yagasendawo abantu be bateekawo okulima ne babikubakuba kakati gano twazzaawo mazzi era nga basooka gajja netugazzaawo kati wano watu tukyasobola kumanya malaalo galuwa kuba kwalingako obupande kugali agataliiko seminti agaliko amayinja kwalingako obupande kati bonna bwakulwako ne gaseeteera kakati olwa tujja tutya okumanya twali tutubireko bikuba byaggwa ate tubadde mu nnaku zino ng'emuziraba omusango gwali gwa December 17 muffe kubanga wano tewasaaga kino ekijja tewakibba kyajjakira jjajjaffe oli mwetuva ffenna abantu ffe ab'enkima waneeno n'okukira eri emmanga tukuba tusala ekkubo nekiri ekyemmanga kyaffe kakati omuntu omu yalooseddwa wano muffe n'agamba nti bane bantwala era bankubidde essimu ku makya bagamba nti mwambuke engulu kubanga gwe yasuza ali mukono ze nsula seeta n'agamba mwambuke engulu mulabe ki ekiriyo tugeze okutuuka nga embeera bweti bweri kuyita ne ku bannaffe abo bakulu baffe netujjayo embeera eri wano obugazi kijja kino obugazi kiwezaako
ika kale biwandiko sirina bulungi naye nga kigazi kubanga eri gye tubali tuyita kuba eri kigatta okukuba eri ne kigatta n'ekkubo lino eri ekkubo awo waggulu waliwo ekkubo ziri ika ziwera 3 malaalo gano gonna malaalo gano amayinja gano gonna gola buli jjinja lyolabaawo gonna golabaawo gabadde malaalo gaali malaalo oba naye kati olwaleero tukyasobola okugjawo nga tufunye obuyambi n'omusajja wenyininyini tumwetaaga bayidawe kuba kati kino kyatukoze tetukyasobola ku identifyinga ani yaani kuba kwalingako obupande eguyere kasoli kububaddemu ne lumonde ebiki awo wonna wakati w'okubeera mu kkooti sengenge mulayo gwe tubuuse nga situkkirizibwa kuyingira wano nga tetukkirizibwa omusango guli mukono naye nga bo bakola ki bo nga bakozesaawo twerwanyeeko nga bwetusobola kuba yakumisako ne bano baswati security guard baba security kaabo ntubakwata ntubasiba nabeerako omusajja gwe yakuumangawo omulanga ono atali oyo jakira bamuyita jakira ye jakira jajjaffe yoyo ye jajjaffe jakira mwetuva ffenna ettaka lino lyali ddene lisaane n'ekkuba eryo lirisala okwambuka waggulu lisaana liri eri ennamiryango okukkirira wansi kyolati kati nze ndi wansi eri wendi awo era kiri part of here naye nga nti banziika wano naye nga banziika ku kijja ekira banziika erinnya eryange nze Namuddula Egiina jjajja wange ye Jakira nzalibwa mutabani we Yozefu Lukwago era kino kyekijja kya jjajja waffe yafa naye tulwaniridde ekijja kyaffe kino nga naffe wetufa wetuyinza okuziikibwa naye omusajja Kiggundu akiremeddeko era kyonna kikubyekubye ng'ate era wetufa naffe wetuziikibwa omusango twagusinga naye abalamuzi basatu be basala omusango guno naye we bagusala era akiremeddeko n'amalaalo bazze ne bagakuba gonna omulundi ogwokubiri kubanga olwasooka baagakuba ne tujja ne tugazzaawo ate nakati bakomyewo era ne bagakuba okuziikibwa wano wenyinza okuziikibwa kubanga ge malaalo ga jjajja waffe azaala taata waffe tusaba obuyambi eri gavumenti etuyambe tuwe obukuumi kubanga naffe bwe tufa tetulina we tuyinza kuziikibwa ate awambyewo n'amakubo gonna n'agaziba agajja ku kijja kyaffe tetusirina we tuyinza kuyita bagasimbako kasooli agaliko amayinja agataliko seminti gonna bagasenzesenze tetukyasobola na kumanya nti gundi yaziikibwa wano era matulaba amayinja gokka gonna bagasenze gonna ate nga gekijja kyali kyamaanyi nnyo kyali kinene basenga bajjajja baani bonna babasenda kati tetusobola na kumanya nti gundi yaziikibwa wano eri yonna malaalo eri waggulu yonna malaalo naye gonna bagasenze guno omulundi gwakubiri babasenda bannange Kato Kiggundu bannange agamayinja gonna bagasenze ninga nejje nabadde wano nga nongoosa monna ye yamuzaala twagala wano omulamuzi Batema yamubuuza namugamba wabogamba nti Jakira ye yakuzaala leeta ebyogera ku Jakira n'abafu abali awo wonna nga tamanyi n'abafu bali ku gulawundi wano wabula ye ayagala ttaka agamba Jakira ye yamuzaala egyo emyaka Jakira gye bamuziikiramu ne Kiggundu gy'alina Jakira yafaaza Kiggundu Kodi yamugamba ava ku ttaka ly'abakadde lino yakozesa maanyi ge singa mwapiirwa bafulwaki babatuusa ku kino oyo omusajja gwe baleseeko akatoye yagula ettaka lye wano yeyagula ettaka lye babayo we bamukabadde bannange gavumenti ebayambe ebawe obukuumi
Musawo gwa 17 Desemba. Mkojo wa pili. Kikuno tumuwangula. Nakatwa sekana nekazibwe. Basa omusabala kikuno kutakalya abakadde. Amanya Kyeswa Emmanuel Esebo kama wange ye Katoro David Kyeswa Emmanuel era nze yanteekawo wano nga nze nkuuma wano n'okulabirirawo guno omwaka tandise ogw'omukaaga nga ndi wano omwami oyo Kato David ye Kato David amalala agutukedde bukeezi ku makya nange bampise buyisi waliwo embadde ensula tujje tugalabe naye nga eyakikoze ekikolwa kino yazze kiro naye tetwamutegedde nange ngalabye bulabi naye nga jjo nabadde wano nga nongoosa njolamu n'ebisaaniiko nga bwe mulaba wonna n'enkiryalinga ennimiro neetegekera kusiga enkuba wejjira era abagenzi mbalabirira mbatwalanga bange naye kino ekikolwa ky'ogakuba ate nange kinkubye wala kubanga tekimpeesa kitiibwa kulaba nga ate gakoonebwa ng'ate bwe buvunaanyizibwa obumpeesa okukuuma wabula omuntu mutamanya ŋŋamba ayinza okujja okunkolako effujjo n'agakoona era wasitwewo ensasage erabika nti tuleka tuvaawo. Nze Mukwaya Abbas nga nze chairperson w'ekyalo kino kiri Gwafu Central kiri mu Seta Ward Goma Division Mukono District. Ensonga z'ettaka lino nzimanyi nnyo kubanga kati maze kuba chairman emyaka gigenda mu 9. Abakyala bano bolabalaja n'abenki mwe bananyiri ettaka lino nga jjajja waabwe olijjakira eyaligula era yaziikwa mu 1923. Kakati gana amagala agatuliraanye gano ye mukadde Namukasa yoyi namuziika nako mu 2011 nga baziika wano n'ennyonga okumanya famire eno kyovola omugagga we yali abba nagana okumuwagira n'engamba ettaka lino lya famire bano nange nampaabira nga chairman w'ekyalo nganya okulagana naye era tubadde mu kooti yatutwala mu high court Mukono omusango n'agusinga omugagga ne tujulira kubanga mulamuzi yakisasa obujulizi bw'abantu bano bwe twawa ne tugenda mu court of appeal omusango gufulamu abalamuzi basatu okitiibwa Nakachwa okitiibwa Sekaana n'okitiibwa Kaziro ye Kaziro ne basala omusango bagamba Kiggundu wabba ettaka ly'abakyala bano liveeko nga 17 Desemba naye kali Wycliffe Kato Kiggundu alina mutabani we David Kiggundu kuliko ne lawyer Obedi Mwebesa bakola ebintu bino omusango koti yabagoba bave ku ttaka ly'abakadde bano naye baliremeddeko kali bo bava ku mateeka batwala amateeka mu ngalo naye nga abakadde bano bawangula omusango bane omuntu ogenda mu kooti n'owa obujulizi n'osinga omusango si kyangu oba wande obujulizi obumala tusaba gavumenti eyambe abakadde bano bafune obwenkanya kubanga bagenda mu mateeka ne bawangula omusango naye omusajja alemedde ku ttaka lyabwe yera ku gwawundi abatawaanya nga teri embuga zaasala ab'ebitiibwa abalamuzi basatu baga nti nedda ettaka ly'abakadde kubanga taata w'abakadde bano yatundako poloti emu zaali 3 bwe bamuwa ekyapa okukola ekyapa yagatta zonna 3 kale abalamuzi ne bagamba nti nedda okusinza kuli gyesowalandizi amalagamention gye wakola nfu wagatta ettaka eritali liryo kubanga ye bo bakkiriza ne transfer form weri kirabo gye yamukolera nga mugulizaako poloti emu bwe bamuwa ekyapa asalako poloti yagatta 3 n'ebbiri n'azitwala ezabona kwe kuli n'ebijja bino kati omulamuzi nawe bitunuulira nga lijjesoyawo obujulizi agati amalagamention nfu ekyapa kya Kiggundu kiri forged naye abalamuzi basaze omusango na Desemba 17 mu court of appeal Kiggundu ne gumusinga namugava ku ttaka ly'abakadde wababba naye omusajja alemedde ku ttaka mpojja kujulira ate ali kugula buli atawanya abakadde naye ng'ettaka ly'abantu n'abalamuzi baagusaze omusango jakira gwe baziikawo nanyini ttaka lyo jjajja w'abano yali musawo wa Kabaka Daudi Chwa era yavaako enjogera mu Buganda egamba nti wolemu ebyange ng'ogenda kuwangatto jakira kutulira nga batulizaga ekizibbu kyekiro ogenda okuleba nti n'owona kati era yalwanirira ettaka lyo senga baalitwala dda jakira yalwanirira ettaka lyabwe kye batamanyi tosobola kulitwala oyo yali musawo Muganda wali mu Buganda nga tagambwako nga talagula kifu kubanga yalagulanga Kabaka Daudi Chwa bogo bazanyirako yalamuzanga ngatto olemu ebyange genda kuwanga enjogera mu Buganda yava kwoyo ayebasaawo Hello. Wakubidde ko dawudde mu meeting. Hello. Okay. Mpitira mu byo badde ngamba. Kakati. Kugamba. Nti ngenze kene wo mugenzi jakira. Okay. Abagamba abakadde. Amalalo gaabwe. Akonebwa. Ntera gakonye konze kanso. Enjogereko n'omukulu. Kakati interest yange okugakona ejjirawa kubanga tuyateka wangambye
kubanga ebijja biriga ebirire obirabe byeyawudde si bwe kiri. Kakati what is my interest kukoona bijja nga titi already we are in court. Okitegeera nze omwana yampitidde ne mugambe byo tebimalira budde bwaba balina ensonga yonna ebaluma tuli mu kooti bagireete banjanjulire kooti oba balinawo ebiwandiiko byonna we are in court. N'ekirala kati wano gw'ofunawo otya wamma kakati ebyo byonna biri mu kooti. Ebintu tebijja kugwera mu bukedde tebijja kuleetera basamize kubateekawo si bwe bigenda okugwa biri mu kooti oba tufunawo tutya oba twafunawo tutya ebyo biri mu kooti. Kooti bwena egamba nti bano si bwaffe nga batwalawo kubanga ebintu ebiri mu kooti ebyogerebwa bigambo si ttaka lya kika nti wano wali wagundi that's a personal property. So we are in a court. Byonna byonna bye baagala okuleeta babireeta dda babireete kooti esalewo kino ekyokuleeta bukeddawo ne babihaipinga nga tuli mu kooti ekigenda kubayamba. We need facts. Si byakugamba bugambi nti naleese wano omukulu w'ekika naleese wano kyo no it doesn't work that way. Let them bring the facts. We are in court. If they have a single document on them, let them bring it. Si bigambo mu kooti tetukozesa bigambo. Nengo bayina ku Uganda Uganda byonna biri mu kooti. Okay. Everything is in the court. Bafuna omukisa gino kyogamba balese bukedde bangambye balese sibanya abasamize bakolaki ebyo byonna tebiyamba baleete facts eziri clear. Bagambe nti no wano wange nafunawo ntya nange mbagambe wano wange nafunawo ntya. Those are the facts we require in a court. Si kutuza nchiko za chika and what have you. Kale neyanza nyo sabu neyanza ege. Kazi. Yeta.